Welcome to the show. Basebole banyabo abali ku mukutu gwa Nuruddin Ntege wa Mune Megatron Media. Basebole Megatron gemanya tubasokola ati mutambula nafe. Each and every day tubane video one. Nga ziyigiriza zigattako tutambula yonna. Nga tonabuuza ku bantu ndoza kansoke mbali yitire muje tukono bera gatuyita. Ndabye Suna Ben nga kolimira Kamoga. Nga kolimira n'ennambwayo nga alopera maama we jagenze eyo. Agambe Katonda nti bamubonya abonye eno bamubaka ebintu bye atukula bera nga tuyiteyo ko namukasa katono ndaba bakyamutwalaganya tujja gattako ndowooza n'ebira inshallah kuza kuba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nuruddin Ntege once again nkomyewo okubaako bye tutanya muli mutya. Yes tugende straight obudde tewali ndoza twandikire ku Suna Ben then after twambuke Suna Ben tujjayitako ne wa bebe Alex Muhanji beyekoze beyekoze bannange kyamu twandikire ewa Suna Ben. Suna Ben ng'obusungu akyayina bungi olaba agambye maama yafa abantu batandise kulopera abagenze kati eyasooka yasaba kadi omugezi nekigaana maama anayamba Suna Ben okubeera nti anunula ennyumba ye agikamuga ye bamulopi n'ennamba eno maama abadde taliwo mu bulamu maama wabaddewo nga mulamu anti abadde tannagenda ngamba bino ebintu byaliwo almost mwaka mulamba ati Suna Ben manye omuntu bwaba mu nnaku saagala nnyo mmuteesaako naye kyendaba nti oba katemba kuba maama we abadde mulamu ng'ensonga za nnambwayo weeziri ng'era waddemba okugenda n'amuloopera nti maama ebintu bintabukako nsabiraako bw'aba akwata mu bigali n'abikola kikozi nga yamugamba nti nze ate gwe nfa omuzimu gwe gujja kuba mukambwe gujja genda gujje nambaye mu nnyumba nga yamugamba nti gwe nfa nga kyosabanga kiriya naye kitali ekyo kozi nze njagala kumusaasirako musajja wange omanyi nakolako naye kubukedde trip yawe ali ku radio okusinga so ate n'ennambwa yaliwaawo saagala bayingira nnyo naye kino nkitwala nti olumu omuntu ayinza okukyogera olwamu maye amawulire gatufuukira amawulire oyinza ogamba naye wano kati kiki ennyo kyenyinza okwogera ensi nebaako kyegamba Suna Ben yayogedde oba Nuruddin yakoze eki yayogedde. Alternatively nga kiyinza okuba nti Suna Ben ebyaddala nnambwayo yamuyisa bubi kuba nalaba kati nga mu kumuyisa obubi bambi buli lwafuna omukisa ogubaako okwogera nga kyazzirwa amaziga n'agamba maama obadde wankumaakuma kati ate ogenze kuba emboozi za Suna Ben zitambulira sima batatayo yafa oba mulamu naye zitambulira nnyo ku maama we bambi so kati ndowooza ng'ekizibu byonna abadde abikoze ng'ekizibu kyafunyemu nti yazimba ennyumba ye nnambwayo ebyabaawo kati ekituufu kyalema okuvaayo nnambwayo agamba yasonda ku ssente Suna Ben agamba nagigula nzekka kati awaawo twali twetaagawo okuba omulamuzi oba family court oba asobola okunoonyereza buli omu n'aleeta ebimukwatako n'abuuza n'ebibuuzo ebisaanidde nnambwayo wasasula ku ssente nti ye proof eri watwagala buwandi Suna Ben wasasula ssente wekka proof kakati mu ekyo tugenda okumaliriza nga omuntu awunga bw'ofuna ekyobugagga kyo kyokoledde entu y'ebbanga nyanya wali nga bikyaliko kuba nekati nalabye alina ekinyanyanyanya yakuba tazannya weekend ayina ekigulawo omwaka gwe okubaja Suna Ben akuba ninawe namulaba nga akubye ekinyanyanya abantu ne bagwa eddala oli n'aleeta engulube n'agiyisiba ne mu bulago ng'atambula ekaaba ku siteegi bwabo bantu be baba balalu walaba kye yakola mu nkuuka bantu be ne bamenyamenya ebitooke byali mu nkuuka nga ssanyu bakambwe
yabasetinga bwatu kati wajjukira embeera eri gyeyayitamu wajjukira entuyezo zonna ng'ate ekiraga nti Nambwa tayagala alinga agamba nti Nambwa yatagitwala yonna kati bambi kiyinza okuba nga kimujjira ng'abadde abuuliramu ku maama we nti maama mwana naye nze Ssuuna Ben omu ku bavubuka be ŋŋamba nti bakozi nnyo akyasobola okukola ebirala bino simugamba nti enaagiweeyo naye nze nali ndowooza basobola okukkaanya no anti okuzibu bwe buli Ssuuna Ben yalina okumiitinga ne maama Fiina yali muyambyeko ne atuula ne Nambwa ye omaye bino ebintu ebisinga nze kye nazuulako bino ebintu ebyokukkaanya abantu baagala nnyo okukakasa nti nze ndiko nze w'amaanyi nze nkola kino naye olumu kivaamu mbeera nti abakuwaga walabye abantu bamwanyinaffe ebimuliko tujja kuyitirawo awo nti omulaba alina abamuwaga nti kola kino so waliwo amugamba nti bwe waba waliwo ekino ekyaze tusobola okukkaanya kati oluusi abakuwaga otuuka mu climax nga tokyavaayo mu bire ate olumu tebaba ku ground nga tebali ku ground oba si kyo nga bakutya n'okutya kuba waliwo abantu bayinza okuba nga kati nga Ssuuna Ben oba Jenny nga babadde bamutya nga balaba muwala zze kati nga Jenny nti kati ayitimuse abantu boogera nnyo ku Jenny tumusudde tutya ne bamulukira oluwenda nga kino kye baakola ne bamugatta byonna bibagasse Jenny bo bagwa mu katiba ke nti ayogera nnyo wano naye wano wandiba wali haafu nti bw'omuweereza ebintu by'okulowooza tayanguwa so nga bambi mu mboozi ze zayogera awo apresentinga bulungi anyonyola bulungi kakati naye wano omuga bintu byamangu mangu sigamba nti tategeeza wabula kyentegeeza nti oli bwamugatta mwangu wakukozesa kyoyagala kati bali ne bagamba naye akawala kano kazze kasudde tutya kati bali abamugatta baagala kumusuula balabe ng'ali wansi bwe Jenny baagala kumusuula naye gwe togenda kikkiriza nnyinza okkikkiriza gye bujja kubanga anti olwaki nkikkiriza ate akyakatuulira omukubira esse bw'omukubira gamba ki bwe mukubira ŋŋamba ki ati obuzibu bw'alina alimba nnyo ati talimba nedda kati bali bamunyumiza emboozi ennungi omubala kino n'akubala wano omubala wano nansonga zigenda tere ensonga ezo za Jenny togumya muntu baŋŋambye waliwo azituddemu anti nkunyumiza ozitula nze kyenjagala ziggwe anti kati ye tali open gy'oli gwali open gy'oli muntu wange naye ayina byanimba anti kati bwakulimba aye n'alaga nti bali ate emikwano gy'okusinga olaba bwe yatutomeza mulumba atugamba Beeka mulumba ate mukubidde wano wonkubiridde nkubidde Jenny ne mugaddiine ŋŋambye mpe ennamba y'omuntu yakwadde information naŋŋamba ngenda bihandule mugamba otya okitegeera naye ate buli muntu akubira nze nyina gye ndabadde ne baŋŋamba omwana omuproducinga bubi bagamba nudini omwana ono gw'omuwa bino ebintu wallahi babiŋŋambye nabaddeyowa nesanze wano ku gundi ku supremacy we nabadde ku supremacy eggulewa nensasa ge yabaddewo ya gradiator bikyemmotoka bazikubyawo kati abanza naye nudini otomeza omwana nemugamba ntya ne kumakya nyina live gye mbadde ku TikTok ate ng'olumu bambi tobaayo kyekinnuma nti oli bw'akola ebintu bye moze nze ate saalugwamu obeera n'omwana n'omuwuddiisa ate naye wali omuteekamu ng'ate omukulu baŋŋambye nno bugambe nina yanyumiriza nanga nti alina akanyumiro k'okumakya sigwa alina bizinesi etondeta tosobola akasiponsalinga kabbeeyi waliwo amuteekamu ng'alina akasenya wano n'akagundi ku mutwe atannasenya akanyumiro kazibu nnyo tosobola akateekamu ssente kabbeeyi bagula kagule kati alina amuteekamu nti naye njagala kati yalwanira ku trendinga akanyumiro ako kazibu nnyo kati agenda okujja eno we bagambira hanudi niwe mwana ng'olumu tobimanyi nga tolina kyomanyi kaakati oli yaŋŋambye kati nudini ogamba otya omuwala oyo nti kamiliyoni nezaawedde kanate nga nwana bulwanyi nti
nti bannange omwana kuba wange jeni wange product yaffe omumanyi tannakubirako abantu bange Abaamerika muli bantu naye abantu b'Amerika bano kyenazudde beerwana anti kati ate baagala kulwanyisa Jeni ntalo balwanyisa Jeni tetugenda kukkiriza balwanyisa Jeni atomeza abantu naye Jeni alina kye yatukoze ekibi mmaze kiro ekyabubeeka mulumba ate nga bwe anti yamutugamba naye bw'omugatuwa ennamba yamulumba mubindekere asobola abubeeka mulumba ye yaŋŋamba mulumba alina okuba nga si yamugamba bagambye akwedde amukulu n'agamba agenda kumubuulira era bugenda bifu kabiri agenda bigga alina obbiŋŋamba kati ye tayagala kuba mulemeddeko okitegeera nti kati mukubidde ola nti Jeni yakwejjeeko wandejjako anti ŋŋamba akulaga kati wano mu bizibu wano ate olinaawo mulimu n'ate baŋŋambye mbw ate baayogera nabo olugambo luddayo eri ate ne luddayo eri yabagamba yagamba Kasubi Nuruddin bino babiŋŋambye waali mu audio njikuguweereza babiŋŋamba waali abiinako naye obujuzi nti Chameleone bamusibye nawulirako twali ffenna ku ssimu twabiwulirako twali tumubuuza nti ebintu ebyo si bituufu bakugatta tumugamba bakugatta Owaamerika amugamba abo bakulimba kiri kyali kiyaayo okumanyi kiyaayo kyamugambanga Simon Odinga tokikola kakati mu kyo kati ono ye yali atulimba bulimbi aliwa ono gwe yatugamba alabika naye obutuufu bwakyo buli wala nti naye Jeni Namukasa bambi bamutomeza naye kyendishuwa eno ensonga ya Chameleone Jeni ajja kugivaamu atya nesirajako atya wabadde omugize gwe otandise nedda kati olaba tima abantu ozoine eyo teeke nagiwaddeko gwe wekka nange sinagyekiira ebila ettima liri ku mumozi omutima omubi gwe wataddeko omutu gwe wataddeko ebijolo bino mugende mulabe programu ya Sirajje Lwamu omusajja yakubye nekyegenda okukola buli lwakusatu gwagenda mukyazi buli lwakusatu shejjanga gendayo sandowooza 10 abantu nga balanse okumbuukinga ennyo ndi politician okubuukinga bati kwagala otuwenga analysis ku politics jangu eno neŋŋamba ndi byonna byabufuzi baagala kuntomeza nzijje njogere okola bintu nzijje njogere ku Museveni bagwetoloze Kampala ekyana kyanyumiza emboozi anti ŋŋamba bino byeyayogedde abaana banvumye nakozemu ensobi neŋŋamba aka nemala nentereeza naye abaana banvumye nadda kufulufiga nagamba muwala wange oyo mwogeddeko naye era agenda kunvuma tera bulijjo tamanyi bafuma nagawaiso amufumbire mbu bulijjo abalaba nalweiso omulaba nkunyumiririzawa olabiri bagatta Jeni abagatta kati munalweiso omuvuma ku myaka gy'alina mbw alina ekikyamuluma kyeŋŋamba nti nalweiso oyinza omuvuma bwe oyagala okukakasa nti bali yabadde abagatta gwe muvume muyiseemu okukakasa nti abavuma tebavuma nze kasana kakasiza nti yawabula president ku bya security anti kyenkugambye abo yabatezekako ddyo badde mbavuma kufuna nsonga zibakwatisa nga zaddala kati avayo nagaye twamuvumye n'atuwulira kati oli n'avayo naga ampita emmere kale gwe mukazi gwe n'alyoka amuleetera ne balyoka bakunyweza nga ne fayiro ewera kati abaseetinga kukuza fayiro zaabwe fayiro zitambula kakati naye abamu balowooza baganayo nogundi yavuma oba yali yakyusa erinnya kati ayinza anenalweiso yatidde kati ale katukume bombi omukazi gwe olega envi tonjogedde n'erinnya bulijjo oyogera tonjogera bajja kubavuba ekyana we kyanyumiriza eri emboozi
Kyagulanyi wa Museveni na essaawa 48 wagiwulidde sitole kali ku tikitoko kaliwa nga kiseka kigandi naye Museveni mujoozi nina nekiyayi kyebadde nakyo ekigamba nebubuuza ayogera ddi nze saabigoberera tugenda mu ssaawa 7 naye kiri kibadde kinyumya oba zakisiraamu saawa zennyini mpozi ziri ez'obusiraamu emirimu gy'obusiraamu ate zamujjana zakugundi ndala zino zijjukuta zadi satani mpozi ezo za planeti ndala oli yabadde aga nti yagenda ewa Besigye ne bagaana omumotaliki n'agaba essaawa 48 nekigamba yekka bazigaba naye omukulu ye yagamba kati fewa kitupini pointinga nnyo kunyumiza oli fere nze nawe tetukiriimu kunyumiza oli kyagamba nti bwe wayiseewo essaawa 10 ne bawambawo Nyanzi nga baagala abongeresa oba azitooleko zigambe kati 48 zisazizaamu mbawadde 10 kati awo mu budde ne bavue ne ku bafuti soja bavuye bafuti soja teyazzemu kwongera ssaawa kati munga kiri kiganga bwe yabadde ayagala agambe nti mwongedde essaawa 12 bwe zisuza nti bawambe family wana n'omunaana zino zibadde tezinnawera embo nga baagala ayogereyo ekigambo nti nno bwe bukya nga temunnaba nga kigamba tebanoonye Nyanzi bazzaako family omanyi tiktok oyo ne internet eno abantu bagifuula muzannyo biba byakuseka babeera bamu mu views omuntu afa bo ne baseka ekitali kituufu ensonga za Besigye naye omukulu bamukanze nalwesi mugundi principal aba ali waka ati ne bayisawo kopi kyedduka bweti biba muleeya ebisirika ne bikookinganamu ne bikubayo limuwakku ne bivaawo tebiva waka